Tukuze batugamba nti abantu oba society abantu mwewangalira be bakubuulira kikyoli gwe tosobola kubeera awo n'otandika okubeera ng'okakasa abantu nti ndi kino oba kiri. Era ebitabo by'eddiini byo munnange y'ensonga lwaki bigaana okubeera nga oddaawo n'otandika ggwe okubeera nga olamula omuntu oba ojajinga nti oguse mulimu gwa Katonda kubanga gw'ojajinga ayinza n'okuba nga akusingira wala. Era abagezezzaako ennyo okwesiba ku bantu wamu n'okubeera nga bajajinga abantu abalala nga beerabidde bo empisa zaabwe, abantu bamaliriza bababuulidde ekituufu nti naawe ndaba oli kino. Naye Bujingo ne mukyala we Makula bakasobeza bagezezzaako nnyo okweteeka ku bantu okwegamba okubeera nti no beesomaalika ng'abantu abalungi ennyo, ng'abategeera ennyo, abalina okubuulira oba okulambika abantu biki ebyokukola, okubabuulira nti ono mubi, oli mulungi, ono muli wa bisiyaga, ono munyiwanjaga, biki temugezaako. Naye munnange era abantu bamaliriza bababuulidde ekituufu nti nedda kale obuulirawo tetuganye, naye ate mmwe muli mutya, kwegamba ne bababuulira amazima. Kikiri kyenkugambye nti tosobola gwe kuva eri n'otegeeza abantu nti nze ndi kino era muntendereze nnyo. Ba abantu balina ekifaananyi bwe bakulabira era eva babeera ekyo kye bareflectingako, babeera bakwogerako. Kati Susan Makula ye okuvaayo n'agamba nti mulonde omunyi w'enjaga nga president ku risiki yammwe, kwegamba nti mmwe mumulonde nga mmwe ku risiki yammwe. Susan Makula Bujingo ng'agezaako kubuulira enjiri ebyobufuzi wali ku Kananiland ayogera olwali mu bantu nene bbaawe era byabeeramu kakati abantu bwe batyo nga beewuunya. In fact buno babuyita bussiru era nga bagamba nti ku mulembe guno gwokka ogwa John Museveni abantu bagamba era mwe tusanze ne bapasita abasiru era munnange kibi nnyo nti munnange oli musiru abantu bamugamba, kubanga omuntu oba oli awo ayinza okuba nga atya okugendayo ku bintu abantu be bamugambye okubimanya. Ne kati nga Uganda tulaginze nsobola okubikuŋŋaanya okuva ku mikutu egy'enjawulo ne mubuulira nti abantu bagamba bwe bati ku ekyo ky'oyogedde, kubanga yagamba temulonda Bobi Wine kubanga munyiwanjaga era mumulonde ku risiki yammwe. Olwo abuulira enjiri endiga ziwuliriza era nga n'okkuba engalo zikola ki zikuba. N'abalokole bennyini abalokole aba basobodde okubeera nga bategeera ensonga bate kugamba nti nze ndi mulokole, naye munnange ndaba ate abo aba abuuse layini, kubanga Bayibuli tegamba bwetyo, gyasomamu gyatadde mu maaso awo, weewunya gitadde mu maaso awo nti ebyo muganda wange nedda nga babigaana. Naye era abantu bo nga bwe kiri nti muganda wange tebagaana kubuulira mazima, bwe batyo still Susan Makula bamugamba nti lwaki tosigala mu layini yo ey'okubuulira enjiri ey'obwamalaaya, ey'okubba babba banno nga totedde mu byabufuzi, wali badde osigala eyo mu njiri eyo. Ffe tukooye abantu abasiru, simanyi oba abiwulira kakati era abantu baga nti goyinza kusuubira ki mu mukazi abba abasajja ba banne mu bwongo, kwegamba nga bo bulowooza kubba basajja, nti yali badde munnange obusiru bwe abasigazaayo mu busiru bwe mu bwamalaaya era asigale ewa bbaawe
atayisa sikaati abantu bawalevu kati bwe muva nga bagamba nti abaana bakola ki abaana bavuma batankule bajja kuwalevu abategeera ebyeddiini kibi nnyo okubeera nga gwe pasita ate endiga nezitandika okubeera nga zikolako bwa pasita nga zirina kubuulira njiri nga pasita gweobuulira njiri ate endiga zigenda kujja zikubuulira nda pasita nedda kubanga munnange endiga zimugamba nti Katonda waffe ffenna time yejja okuditamininga Katonda waffe ffenna mulekerawo okuyita abatuukirivu odda olowooze nti olukubudde okukazindaalo n'oyogera oliseeka oyogera nnyo gwamanyi hadithi zonna kugambye gwe n'olowooza nti gwe mutuukirivu nedda si bwe kiri era mulekerawo okubeera nga mutya abantu kwegamba olwokuba pasita gwe olowooza atuukiridde ali next to God nedda goyinza okubanga ate oli kumpi nnyo ne Katonda n'okusinga ye era mulekerawo okubeera nga mulowooza nti mugenda kuba nga pasita bw'alowooza nawe bw'ogenda okulowooza nti kyakugamba naawe kyokola tubula nga baokyeza n'abantu oli n'abakumako omuliro n'abagamba musiibe enjala paka kufa ne bagisiiba paka kufa kati ye munnange Susan Makula era abantu bamugamba nti munnange beera nebbaawo omutemu era eyeefuula kyatali omutemu ate yeefuula kyakola ki kyatali nti mwe ababiri nga mugasa emitwe gyammwe omutaliimu yadde akatoola temulina kye mutugamba era nga bamugamba nti munnange gwe Susan Makula naawe olina ebyayita byo naye ffe tetukujajinga wali luddawa oba wali okola ki nga tunasisinkana bugingo toli malayika wabba omusajja wa munno lwaki totandika n'ekyo era nojjukiza bbaawo nti yali yalayira eri Ted Bugingo nti balibeera bonna era okufa kwe kuli baawula ne munnange waveeri neyonoona obufumbo bwa munno gwe noddaawo n'olowooza nti gwe munnange otuukiridde okubeera ng'otubuulirira walibadde munnange osirikako sirika wummusa enkalabi byo bamalayika bali mu ggulu era bagamba nti munnange oyo atakikolangako yaba alonda ejjinja akole ki amukube nti mwalibadde munnange mufokasinga ku kakyaki kammwe akaabula era akali confused muve mu byobufuzi mubiviiremu ddala abantu nga babagamba kale kwegamba abantu boogedde bingi nnyo ku nsonga eno saagadde nnyo nze kugyogerera kubanga Bugingo ne mukyala we boogera nnyo era nze neewuunya n'abantu kwegamba babakkiririzaamu Bugingo y'omu wano nga bodegaadi wamaze okufa bamukubye amasasi mu bitategeerekeka atulimbye nga amasasi gamukuba mu mugongo atugenda tajja tulaga biwundu naye mbu Katonda yamanyi mu kukungubaga kwennyini yayitamu ebyobufuzi yatuduulira n'atugamba nti kyenjagala mumanye nti Museveni ne baali baavuddewo enkola ye oba kibayita Musevenism kigenda kusigalawo ebbanga ddene nga tutambulira mu nkola eyo ng'atubuulire naye nga tuli mu kukungubaga okufa kwa bodegaadi we oyo era sitiirwa abantu babireeta nga bagamba nti bayinza okuba waaliwo engeri y'okutabulatabula kuba yatugamba nti bodegaadi we yabadde amanyi sandals gye ziri yabadde amanyi kwegamba n'ebirala kitegeeza ne underpants yabadde amanyi gye ziri eza Bugingo kati nga wewuunya nti kati Makula akola kyeka kitegeeza nti atuuka mu kisenge era abantu bagamba nti waaliwo engeri oba oliawo nti bodegaadi yagala najjula ebya boosi n'anyiiga abantu nga babyogera ebyo byonna nga biri awo naye kati obulimba obwakirimu nti bankubye amasasi bakoze batya yavuga emmotoka n'afuna obuvumu bumutwala mu ddwaliro n'atagwa eri kiwalazima kwegamba kulaga nti nno ali shocked nnyo nga bakubye amasasi mu mmotoka ofuna obuvumu obuvuga emmotoka paka mu ddwaliro ekyo kizibu nnyo okubeera nga kitegeerekeka era ng'okimatiza omuntu yenna
ne poliisi okuba nti n'okunoonyereza teyasobola kubeera ng'enoonyereza oli bamukubye amasasi ebyaddala lwaki byabigera tebikwatagana ebyo byonna kubanga waliwo influence eya MK gwawolereza ennyo naye still abantu bo tebabyerabiranga ebyo kati ekyasiga okwewonyesa nze ekyasiga okuneewonyesa gye buvuddeko emabegakaawo ate yesu aye Bujingo okuvaayo ng'ate ayogera ku kakebe katiyagaasa akakuba Bobi Wine neŋŋamba kati laba ono ddala bubeera bulalu bwennyini omuntu aba yitagakebera mutwe kubanga tosobola kyanneewuunyisa nnyo ne ngamba ye Bujingo yalivuddeyo n'ayogera ku kino ku byakava okubaawo ebyo birimu okuttibwa kw'omuntu aliko amatankane wano tewaliwo muntu nti Bobi Wine gwe yali akubye essasi naye kati era n'avaayo ayogere olwo atuwa enjiri ye nti mugumireko Museveni olwo atutwale mu muhoozi abagamba nti agende abo mubaleke mu Justin Museveni muleke atutwale mpola mu muhoozi ekintu kitambuliraawo kubanga ye mwafuna mwalya mwabbira mu buli kimu kyayagala akifuniraawo bw'atyo mu mivuyo kale abantu ng'abo basaanye okukyayibwa kubanga tebalina kalungi kebagaliza ggwanga lino given nti n'obuvu bwabwe oba obujjajja bwabwe tebulina kakwate ku Uganda ekyo tulina okukyogera era mulina okuba nga mukimanya nti abo si bannayuganda tebabeerangako bannayuganda yadde n'akamu kati tebalinawo moral authority eddaawo kutubuulira nti musalewo bwe muti oba bwe muti ku bintu ddala ebyamakulu ennyo wano mu ggwanga lyaffe Uganda naddala ebyobufuzi abantu abo twalisaanye tubawe level era tubabuulire wawe bagwa kuba tebategeera wawe bagwa bw'omubuuza nti gwani wennyonnyole ku nti nze ndi Munyarwanda w'e Masaka